Ebbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda. Abavubuka bangi begguliddewo obulimu obutonotono okusobola okweggya mu bwavu wamu n'okwekulaakulanya. Abavubuka bano batulambulidde ku bbeeyi y'ebintu byabwe gye batunda. Neeno bubiri buba bwa 5, tulina omupiira guno gwa 9, tulinawo ogw'olukumi, tulina buno obw'okulya bw'abaana abato 5 tulina ebimundu by'ababebi, tulina emmotoka kati eno bwete ebeera ya 3,000. Bano bannyonnyodde obukodyo bwe bakozesezza okusobola okukuuma bizinensi zino okusobola okufunamu amagoba agabamala wamu n'okuzongeramu ensimbi okusobola oziwangaaza. Wenkozesa okuba nga bizinensi yange ekyayimiriddewo, nzizaamu nnyo ssente zemba nkoze bwe mba nfunye amagoba ga nusu mutwalo, nfunako 8 nenziza mu bizinensi yange nesigala ng'ekyalwanira. Abavubuka bano bannyonnyodde ebirungi bye bafunye mu bizinensi zaabwe omuli okwekulaakulanya wamu n'okuweerera abaana baabwe. Batulambulidde ebisoomoozebwa bingi bye basisinkanye bukyanga bagunjaawo emirimu gino. Ensanze mu bizinensi yange okuva bwe nagitandikawo, oyinza okukeera olunaku bakasitoma ne bagaanira ddala okujja okukuwagirako n'onyuka n'ennusu nga 1,000 mu nsawo. Abavubuka bano bawadde obubaka eri abavubuka bannaabwe okukozesa obuyiiya basobole okweddaabulula wamu n'okwekulaakulanya. Coming to this business and you want to start it as a business without the skill, because most of the money we earn in this business is not through photocopying or printing. Most money we get it from doing research for clients, doing projects for clients, and adding on other skills that can help you increase on the profits of the business. Pheobe, Kirabo, MRAU TV.